Kikulu nnyo okumanya nti tulina Chief Justice kati ate mupya Owiny Dollo takyaliwo. Kakati munnange Flavian Zeiga ye Chief Justice era abantu bagamba nti engeri ekiri nti munnange NRM yewaabira omusango ogw'okubba akalulu ng'eyagala guveewo, kkooti erangirire nti Museveni yawangula mu mazima n'obwenkanya. Kale speed tubadde tulina okuba nga tulaba Chief Justice omupya, kubanga ono ndowooza yakyasinza obuto kubeera Chief Justice, kubanga yakamala emyaka 10 gyokka mu judiciary. Gamba ye youngest Chief Justice. Naye nga bwe tukimanyi nti already waliyo omusango ogwatwalibwayo abaagutwalayo Kasibante, omu ku ba presidential candidates ababaddeko. Kale omusango ogwo ate nga NRM yali yategeka dda ttiimu okubeera nga bawoza omusango Museveni gwe bagenda okumuwaabira, nga tulaba kubeera nga tugenda mu kalulu nga bakimanyi balina okubeera nga bamuwaabira. Kati olwo munnange nga tulina okufuna Chief Justice omupya. Ono yazze mu judiciary ya Uganda era nga tuyingidde chapter empya oluvannyuma lw'okubeera nga baleese ba appointinze Justice Flavian Zeiga nga Chief Justice omupya ow'eggwanga, era nga kino kiba kitegeeza nti kaakati ye boss yayogera ne Museveni butereevu nkole ntya kola bwoti ng'ajja. Kakati munnange ono musajja naye atobye mu nsonga z'ebyamateeka, seasoned lawyer, era nga asomye ebitabo. Bw'atyo Gen. Museveni jjukira nti wano yalonda, tebakulimba Parliament ekakasa bukakasa wali ate nga bikakasa terinaawo kyewakanya kiri awo, yalonda nti ono yagenda okusobola okunkolera. Kakati munnange bw'atyo omukulu ono Zeiga bamulonze okubeera Chief Justice, era amulonze si mulala Gen. Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa okubeera nga asikira Aloysius R.A. Owiny Dollo eyakigamowe nalyo kweriri. Ono yali tayalinga gye buvuddeko oluvannyuma lw'okubeera nti munnange amazeeko ekisanja kye ate ng'atuuse mandatory retirement age, emyaka kwalina okubeera ng'alitayalingira gikola gwabo. Naye bo tebasobola kusala musango mu kkooti nti age limit nedda, bo ekyabwe baakireka kubanga pressure eba y'amaanyi, kati n'akasente baba tusunirako busunizi. Kakati Zeiga ku myaka 58 bw'atyo ku Lwokuna bamuveetinze wali mu Parliament era ne bamwendoosinga Parliament yennyini eya Uganda okubeera nga akakisitaatinga atandika emirimu gye. Kakati jjukira nti awo aba mu kifo kya kusatu. Bwe twogera ku Gen. Museveni, twogera ku Speaker, Chief Justice, kitegeeza ayingidde mu lubulu lw'abanene nga tannaba kubeera nga munnange aleetebwa oba akuzibwa asuumuusibwa. Zeiga yakolako, abadde akola nga Deputy Chief Justice owa Supreme Court eya Uganda okuva ennaku z'omwezi 7 February 2025 baatandika okubeera nga bamusembeza, nga tannaba kubeera nga munnange yeeyunga ku bukulembeze bwa judiciary bwesiga eddamuzi. Zeiga abadde principal judge owa Uganda. Ekifo kino munnange yakituukako ennaku z'omwezi nga 25 December 2019 era mu buvunaanyizibwa bwe nga kiri ku ye okubeera nga
akolanga kalabalaba oba supervisor w'aba judges abalamuzi aba kkooti enkulu okubeera nga abawa emirimu judicial duties n'okubeera nga era akolanga kalabalaba wa magistrates court okwetoola eggwanga. Kakati office ya principal judge ye office ey'okusatu mu bifo ebyesiga eddamuzi wano mu Uganda, era nga abeera mabega wa chief justice ne deputy chief justice. Kati awo abadde bamuteeka awo kumpi. Kakati ono yazaalibwa ennaku z'omwezi 18 mu mwezi ogwokubiri. Twazaalibwa mu mwezi gwe gumu, deeti ze zaawukana n'emyaka 18. Naye nange emyaka gigenze nsobola okugattawo ne mutuuka 5 taliwola nnyo. Bawo entanga ziizo nga mulina. Kakati munnange Justice Zeija yasomera secondary education St. Mary's College Lushoroza, era nga eno yaliko head prefect ati bagamba munnange akaliba akendo. Oluvannyuma ne yeeyunga ku Makerere University 1993, eno gye yagraduatinga ne Bachelor of Law degree mu 1996. Olwo munnange n'afuna postgraduate diploma legal practice from the Law Development Center 1997. Kakati olugendo lwe olw'okusoma bwetyo lweyongera, n'afuna Master of Law degree okuva e Makerere University 2002. Olwo n'ayongerezaako a Doctor of Philosophy PhD mu Law okuva eri University of Dar es Salaam 2013. Era awo bw'atyo n'ayongerayo n'afuna Master of Business Administration okuva wali mu Uganda Matters University Mukono, ekifuna 2018, era nga abadde member owa Institute of Chartered Secretaries and Administrators UK. Kakati ono professional Zeija bw'atyo yazimba career ye mu by'amateeka mu private practice and corporate law, nga tanaba kubeera nga yeeyunga ku bench, era n'akolako ne kwesigabo Bamwine Walubiri and company advocates. Yakolako nga manager wa legal and recovery of Tropical Africa Bank. Oluvannyuma n'asavinga nga legal counsel wali ku Finca Uganda Limited. Kakati nga mu kiseera bamuweeredde omulimu we bwamuweera okuyingira esiga eddamuzi, yali managing partner ku Zeija Mukasa and Company Advocates. Kati bw'atyo munnange Chief Justice ono Zeija ne bamufuula omulamuzi owa High Court mu Uganda 2016, bamudeployinga nga resident judge owa Mbarara High Court Circuit, nga eno munnange yesinga obunene mu ggwanga. Kati olwo nga ali wamu ne legal practice yali lecturing ku Uganda Christian University, Makerere University wamu ne Makerere University Business School, era nga yino gy'abadde founding head owa department ya business law ya department ya business ya. Kakati
abadde misango mingi katugambe tetugenda kubeera nga tugimenya wano naye Justice Flavian Zeija alina abaana 5 era nga mu kumulonda nga Chief Justice kiba kimutadde munnange okubeera nti kati ye mubede owesiga eddamuzi kiba kitegeeza nti munaye tulindiridde okulabawo enkyukakyuka gy'ayinza okubeera nga ate sirina binyonyo byakumwogerako naye nga kikulu nnyo okumanya nti tufunye Chief Justice omupya gayinza okuba si mawulire gy'oli naye nga kikulu nnyo kubanga ate tugenda kuba tumwogerako nga Kigamoy Owiny Dollo twamwerabira dda kati n'ono naye wona azze maanyi mapya akyali muto era asobola bulungi nnyo okubeera nga katumusabire